Junior yogera ku Nssf. Nssf njogereko ki? Sibye byatiso omugenzi isima. Kumala yogera ku bitongole. Kati Nssf njogereko ki? Nze nabagamba munzije mu bintu byammwe by'ekisiru. Wano mala kwogera ku bitongole ne bakuba amasasi. Bwe mutera bwe mwatisa isima. Genda nga mumuyingiza mu ntalo. Kati Nssf njogereko ki? Minister alwanagana ne yali board simanya director. Kati nduyingire munti olwo. Nduyingire munti olutalo lwe Nssf. Nze nabagamba sijja kuyingirira bintu bye sitamanyi. Sijja kuyingirira bintu bye sitamanyi. Kona abantu bakutta. Bali yali babasete zabo. Kati Nssf njogereko ki? M7 bwatagobe bi company bino. Ndi wano ndi mukola live network evaako. President 7 wali wakitagobaga company gani. Bine bisa South Africa ebyemitieni ne bitika nabyo ne bigenda. Bine biwala bubya Airtel nabyo ne babigoba wano. Nwange njogere ku Nssf ntandikirewa. Uganda we yatuuka oyogera bitono. Bwe mutyo bwe mwatisa isima kumuwaga. Jajja Nssf n'alumba. Nze nabaga abantu ba social media. Nze tamale nina wenkoma. I learned lessons. Kati nyingire mu Nssf ngani. Yemba gambe ko ngani nze yabalonda. Nze yalonda ba body be Nssf. Basazeewo kubba sente z'abana Uganda bazibbe. Kati nzije wano mbumba vume enchaba nzite. Temumanyira nammwe. Bwe muto bwe mwalumba airport. Omugenzi isima singa wali. Nekweyingiza mu bintu ebyo. Bali eri babba sente zaabwe. Gwe obazeeko bavumye. Lwaki tebakutta? Nze Junior kyanyingiza mu bitalo bya government ebyo. Nawummula. Lwaki temugenda ne mugamba Bobi Wine? Ya Bobi Wine nga tanavuma Nssf. Si opposition leader. Mugende wa Bobi Wine yababyogera. Mpuga taliwo opposition leader. Bali eri besi bagomesi kiro balaba mu 7. Bobi Wine nga tanayogera ku Nssf. Nzani ajogerako. Mutuleke nammwe kututisa bintu bya kisirusiru. Mmanyira nnyo abantu. Ugeno nteke mu ntalo ze sitamanyi. Nfunire muwa. Enchasebo bankuba amasasi mu kabina. Muwandike Rest in Peace. Nzabe negamba manyi wa hypocrites. Mukuwandika Rest in Peace mukwata kisooka. Nemuletira abana babandi ebizibu. Kati Nssf manya abalwanagana. Nze nyingira mu lutalo nga simanya ani alwana nani. Eri Nssf ina ba director bayo. They are around. Eino omwogezi wayo. Parliament yebayite. Speaker mu kifo ky'okulaga amayumba ge yazimbye. Lwaki tayita body ye Nssf? Sikyayingirira bintu nali tayalinga. I'm a retired politician. Mwena abasinga okusaakanya muli bweru. Temwekwese Bulaaya. Wano teri akuba government ngali mu Uganda. Byonna biri bweru byekwese. Bano bauma kiseka. Ali South Africa muuba. Isitwago eri South Africa. Mwana bavubuka mmwe mutubalemu ku magezi. Mbu Junior oli mutitize. Mutabani wa Nadduli yafa. Isi matafudde nze siriwo. Abatitizi be bawangala. Teri mudali gunyumira mu ttaka. There is no rewards in a graveyard. Wali ogenzeko mu cemetery nosanga yemidali. Nze ndi mutitizi. Abasajja bano katimba genda mpola. Uganda is at the crossroads. Olaba speaker omulamba namba 3 akwata General Muhoza amulage eri ensi. We at the crossroads. Tuli mu succession fever. Kibaita succession politics. Wano wetulaga wagenda kuba wakambwe. Nga President 7 yaleta mutabani we.